mwaka gwa 2018 ssaawa nga 4:30 NASA bwetyo yasimbula ekyombo kyayo ekyali kyolekedde okgenda ku musana. Ekyombo ekyo baali bakiyita paka solarprobe era nga missoni yaakyo yali yakugenda esoma ebikwatagana ku musana. Bwe batyo baakisindika era ne kyambuka mu bwengula gye kimalidde eddala emyaka nga 6 n'emyezi nga 9. Nsonga tugenda yingira almost mwaka mpya. Okuva ekyali kyagenda kyali tekinaba kuzza feedback yonna, naye ate amawulire amalungi agaliwo ennaku ntono nnyo emabega kyasindise feedback ekitegeeza nti tekinasaanawo tekikyaliyo kiramu. Ekisinga okwewuunyisa bannassaayansi lwansonga baadde tebasuubira nti kiyinza osurvivinga okwokya okw'amaanyi ennyo okw'enjuba okutuusa olunaku olwaleero. Bukyanga bannassaayansi bakola byombo era bukyanga babisindika ku njuba. Eno solar probe eyitibwa paka solar probe ye yakasooka era ekyasinza okusemberera omusana okusinga probe zonna ze baali bakoze. Paka solar probe gye twogerako esobodde okusurvivinga degrees ezisoba mu 1000 degree oba degrees 1000 ekireesa bannassaayansi okubeera n'akamwenyumwenyu ku matama lwansonga babadde tebasuubira kubanga eyo probe gye baakola esobola okusurvivinga degrees ezisukka mu ezo. Oyinza okwebuuza paka solar probe egenda tuyamba ki? Paka solar probe egenda tuyambako okusoma ku musana era n'okutegeera ebyo bulijjo bye tubadde tutamanyi ku musana. Ekintu ekyokubiri solar probe gye basindise kyegenda otuyamba egenda tuyambako okukollectinga data ayinza otuyambako okumanya obuzibu bwonna obuyinza okuva ku musana okujja okuaffectinga obulamu obuli wano ku earth. Oyinza okwebuuza telescope eno gye basindika esobodde ekyo okusurvivinga heat eyo ey'amaanyi bwetyo era esobodde ekyo okusemerera omusana okutuukira ddala ku level gy'eriko. Ekijeezeddwa okubeera ng'esurvivinga ng'era ebeerawo kiri nti baagikola ng'eriko shield oba giyite engabo egisobozesa okubeera nga yeewala heat eyo ey'amaanyi era egiyambako okubeera ng'ebintu byayo eby'omunda eby'omugaso bibeera protected nga biri mu room temperature ntegeeza ng'ebbugumu teriri waggulu nnyo. Paka solar probe egenda tuyambako okusoma era okumanya ki ekireetera solar turbulence oba kiyita omusana okubalukabaluka naye lwakuba nti tulina okulinda paka mu 1 January omwaka ogujja okusobola okufuna information ava eyo waggulu. Ekireetera ffe okulinda information eyo oba feedback eyo okutuuka mu January si nti NASA lwe lunaku lweyagala otuwa feedback naye wabula sigineza okusobola okutravelinga okuva ku telescope okutuuka wano ku nsi ziba zigenda tuuka mu 1 January. Kyobola abatugenda kino bagenda tuwa feedback mu 1 January. Paka solar probe gye twogerako ye spacecraft NASA gye yali yekoze ekyasinza okuddukira ku speed eya waggulu era nga designingibwa ekitongole ekiyitibwa APL. Ekitongole kya APL kye twogerako kye kimanaginga era kye kiri mu kukwasaganya eno mission eya paka solar probe okugenda ku musana era nga kye kiwa NASA feedback ebeevuddeyo. Teweerabira okusubscribinga n'okulayikinga eno video okusobola okufuna information yonna endala ekwatagana n'ebyobwengula. Tuneegwako mu video enaabezeeko.